Ebimu ku bisinga okutawaanya ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Buliisa bwe muwendo gw'abayizi naddala bawala abawanduka mu masomero ku myaka emito nga basinga obungi bamala kufuna mbuto oba okufumbizibwa bakadde baabwe. Okusinziira ku Godfrey Muwumuza akulira ebyemizannyo by'amasomero mu disitulikiti eno agamba bwe butuukidde olwaleero mu muwendo gw'abayizi abawanduka mu masomero gweyongedde nga ku bitundu 9 buli 100 abatandika ekibiina ekisooka tebatuuka mu kibiina kya 7. Class abira na Kinyana, where have those children gone? Ono anokedde essomero lya Kisomere Primary School mu ggombolola ya Ngwendo nga bwe lyatandikira lyayingiza abayizi 207 mu kibiina ekisooka kyokka wabatuukidde okutula ekibiina ekyomusanvu nga bali abayizi 12 bokka. Are those children with the teachers in their homes? Where are they? Gimekani. Ono talemye kunukulayo buzibu bw'abaana naddala abawala abafumbizibwa ku myaka emito nga bwe kiri Kanaaluzaala w'embeera eno. This region of Ungwedu, you have taken away all our girls. And they are there in your homes. Tony Okero atwala essomero lya Kisomere Primary School agamba omuwendo gw'abayizi gutandika okukendeera kuviira ddala mu kibiina ekyokuna. And these children keep going, but at worst they start dropping out when they reach upper classes, P5, P6 and P7. Frederick Sebambi amyuka ekitongole ki Cross Cultural Foundation of Uganda agamba nti ekizibu ky'abaana okuwanduka mu masomero ku myaka emito tekiri Buliisa yokka wabula kizibu kya ggwanga lyonna. Ebitundu eby'Ekaramoja n'ebitundu ebyaluwa yadde wano nga kivuddeyo nnyo. Kati ono ayagala gavumenti ebibiina by'obwannakyewa n'abantu ssekinnoomu okuyambako mu mbeera eno. Ffenna tuveeyo tulabe nti tuyamba omwana omuwala okusigala mu ssomero ate bamaleko si kusigala mu ssomero naye basombe bamaleko nga tebafunye embuto. Wano amyuka omubaka wa Pulezidenti e Buliisa Sylvester Tumukorate ategeezezza nga bagenda okutandika okukwata buli muntu anaateekawo embeera ereetera abaana okuva mu ssomero nga bato. And if we get you, you will be answerable to the courts of law. Bano babadde wamu n'ekitongole ki Total Energies mwe badduukiridde amasomero ag'enjawulo mu disitulikiti y'e Buliisa n'ebikozesebwa naddala obutabo obusomwamu.